abawuliriza baffe abalungi tubonereza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale Divine ensolo Nalunkawala Namirembe. Bale muli mutya abantu baffe, mwebala okwekuumira ku mukutu, mwebala okubanga mutuwagira bannange mmwe abakoona ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu mutuddizaamu ddala amaanyi munafu omupya tukwaniriza ku mukutu gwaffe otuyigira ensonga z'obuwangwa n'ennono. Ekyo kankibaddiremu omukutu ogukuluŋŋamya ku nsonga z'abajjajjaabo. Mwebala okutuwagira, mwebala okubanga mubadde bayize balungi eri ddala mmwe abatusiima abataddemu n'amaanyi okubanga mugamba Nalongo ku lw'ensomesa ennungi eyo, ku lw'omusomo ogwo nywayo ku mata. Bale si bulamu Nalongo tukwaniriza ennyabo. Sooka otumire ku bantu baffe abamanyi otwebaza nga batuweerezaayo ku byokunywa. Hello. Kale n'abatatuweerezaayo ku byakunywa tubatumira. Baby Divine tukutumiddeko nnyo. Tweyanziza nnyo Fifi, tweyanziza nnyo. Omumbejja mbuuza ng'osirise. Weetegedde. Nalongo akunoonya. Ya waliwo no Mr. Weetegedde. Bale mwebale kubeera baana ba Misambwa balungi naddala eri mmwe abatatya kuyitibwa balogo abasalawo mugume ensi ebakyawe ne mugamba mmwe muli baana ba Misambwa ekijja kijje ne tuteekako stamp kogamuko nga neetadde ku diet ng'oyagala koga bino bitya bino ebya losing weight. Yeah, ebya losing. Ati Nalongo wali awo nga you want to lose some pounds. I want to lose some pounds nga mpulira ndi bulala muko. Kati ng'olwobaani abakugamba nti weight esusse. Ebyo nze mbyegamba. Gwa byegamba buli we weetunula mu mirror. Nga ndaba kiri bulala muko. Wawo osinga okwagala okendeeza. Akabina tubireke ebyo bireke. Ye lwaki twogera ku bifo nziziba netondeetera onatukubisa omwami wo wano mbw ate simanya twali ku gundi ne tukugamba kati oyagala abantu batandika okukateebereza n'abatakamanyi kale awo si wabe byaggwerawa kakati wasasula membership. No, there is this lady omutegedde small yajja mu my dream nambuuza lwaki toyagala bunene nti omulembe gwe tuliko gwaba slim slender. Nambuuza nze nkulabikira bubi okitegeera namugamba talabika bubi mukwano olabika bulungi nangamba atya nga nange ninayo omuntu atambuza ekifaananyi kyange okitegeera olaba otya namugamba tewaba babi nangamba oke kale nambuuza okinamu obuzibu kazi kale obuzibu bwali badde awo ng'omubiri gulebera nangamba kyekyokka ekyo kazi ekyo kyokka nangamba kale ekyo ngenda kitereeza ne mu budde ng'otuula mu mmotoka n'etasimbula ekinalo ng'oyogedde kyaki Nalongo it's like nti nze nsingayo obunene this times w'otuula mu mmotoka atuvuga n'agamba nti mulimu tani nasooka afulumayo ate omwana ono alina engeri gyakikolamu mu ngeri y'effujjo emmotoka etuula nekola bwe papa nebanga etasimbula nasooka n'afulumayo n'agamba Nalongo obe ne mabega nina kyenatu n'omugamba nkitegedde. Those are the times Nalongo wamala ogamba bane tuwewukemukko Nalongo wewukamukko omwana emmotoka agisimbule. Nedda olwo Simolo aba waali ng'omanya Simolo yagituddemu dda Simolo aba waali amanyi otuula naddala ku guno omuto gw'otera otuulako nekkayo bwe nekkayo busi naye eriyo abantu bano be nazuula nti bakola ensonga zino Nalongo nemba nga erya dieting nabivaako. Nalongo njagala ogamba abanato abali eyo ababonaabona n'okuloozinga weight kyokka nga balina bino ebifaananyi by'abakyala bano abaggumivu abakyala abaamalayo abakyala bw'oba ng'oyita ne Simolo
ebyadda ati byoba ovaako. Tutegeeza omukyala ayitibwa ow'ebinene bye, maama nabinene, oyo oyagala toyagala. Ogenda kuba munene. Ogenda kuba munene and she hates it. Ne bw'onooba toli munene nnyo ogenda kuzitowa. Oyo oba ogenda kuzitowa. Ogenda kuzitowa kiro naawe nnyini z'otokkiriza. Omubiri guli okuguzitowe. Bakugambe nti zino ze kiro zo ogambe mizaani kyokka ng'olabika ng'omutono naye ng'ozitowa nnyo. Olidde byazitowa bulungi. Kale nalongo sekurisa eyo ensonga y'omulamwa gw'olwaleero. Abangi gye beebuuza nti Lubaale taggwa. Osanga oli nga akugamba nti olaba kati nze wano wendi Lubaale namumala. Buli kimu nakimukolera Naalongo, buli kimu nakimuteerawo. Era kati nkola bye njagala. Lubaale yandika. Awo wennyini Naalongo njagala otwandikire. Lubaale aggwa ddi? Lubaale aggwa ddi? Yakolera Lubaale by'ayagala. Yamukolera emikolo gye gyonna. Akina bijiro byonna twala tugende Nakimala. N'akozesa statement egamba era nze Lubaale yandika. Yanta. Is it possible? Okusinziira ku degree ey'amabanja ne tension abeerawo nga tutambuza ensonga zino, omuntu asobola okugamba nti Lubaale yanta. Naddala nga kyayogerako akitegeera. Ng'oli free otya? Like you are free okubeerawo ng'osobola okumala omwezi nga tokumye kyoto. Osobola okubeerawo n'omala omwezi nga tutadde mwenge mu ndeku. Why is it just a month, Nalongo? Why not 7 months? Why not a year? Olaba Lubaale Naalongo gwe twogerako. Twogera ku bulamu. Twogera ku lubeerera. We are talking about forever. Forever. So, if you're asking when is forever going to cease, forever will never cease. Ddi obulamu gye bugenda okukoma? Obulamu tebugenda kukoma leero. Buyinza okukoma ew'omuntu omu naye ate ne butandika ew'omulala. It is still alive. Omuti ogumu gufa, omulala ne gumeruka. Omuntu omu afa, omulala n'azaalibwa. So, life goes on. Toyinza kugamba nti olwokuba gundi yafa n'olwekyo obulamu bwakola ki? Bwakoma. Gw'ogamba there is no time omuntu wagenda kugambira nti kati nze nakikuba nabakolera byonna banta. I'm eating life. Yes. That is the word. Yeah? Njabulamu. Okay. Osobola okulya obulamu naye ng'obuliira mu Lubaale. Okay. Tosobola kulya bulamu ng'obuliira out of Lubaale ng'oli mulonde. You can't. Oba abantu tebategeera kigambo nti oli mulonde. Because once ng'omaze okumanya nti you're chosen, there is not that time gye twegumya nawe. Obuzibu nze Naalongo always bembusalira obamanyi. Bano abatulambika ensonga, abatugamba muteerewo kino kijja bba kiwedde. Bano abatuzaamu essuubi ne batulimbalimba nti kakati olaba oluvannyuma lw'egino emikolo bwe giti ojja bba omuwangudde ng'omumaze taliddamu kubanja. Yet nze kyenjagala abaana balage nti okubanja just kujja kukyukamu bukyosi. Luli ayinza obba yajjanga na miggo naye nga kati ajja n'akugamba owange leero tugendeko out. Those times nga gwe ne jjajjaawo mwetutte out ya ekituufu gye biri bihappeninga nze sigamba nti muyinza okugamba nti neeyogeza but I'm telling you, let me share this moment. Njagala okereko ku makya ogambe nti ninamu emitwalo gange wagandaba gwe gomanyi okusinziira ku kifo ky'oliiramu. Sijja kugamba nti this much okusinziira ku gy'otambulira ogambe bakama bange mbakoowodde bwe baba nga Bannaalongo b'osazeewo twala out ng'oli musajja bagambe kati leero ngenda batwala wano gye mugenda okulya ekyemisana kyammwe. Ng'ovuddeko bino ebyo bagamba nti obafumbira ekijjulo kakati bw'otuuke mu restaurant
wonna woba otuuse oba mugenzi okulya life obagamba nti kati tutuuse kakati menu ya wano ebeerako kino na kino kino na kino wali yagadde nkutomeza eki try it out ojja kuba ng'ogamba nti ne bannange mubona abantu bulijjo ddala baloga ebiri serious try it musazeewo kale nze ndowooza nti kino ekyokuleka bajjajja emabega olumu ne tutagenda nabo ku vacation kitusumbuwa kuba otuuka eyo ogamba ne kati ate jjajja Samwezi kakati ate naakusumbuyirayo oba mukitegeera eno challenge eriwo ey'okugamba nti lubaala gwadde Nalongo ali wano okubaako ensonga ezimu z'abakakasa she's making clarifications on these things kyenjagala omulonda amanye nti lubaale is part of us empewo gwe muka gwe tussa okay so the moment you stop breathing empewo gy'oli zisiizinga okubeera kakati ogamba nti lubaala ajja kuggwa nga tumaze ofuuka abagenzi exactly ate zino times ze tugamba namuwa buli kimu namumaliriza tamanja buli omu ali bibi how big was the debt gyewali owinga gy'ogamba nti wamuwa buli kimu era yandaga nti takyalina byansaba bino oluli bye twabeerangamu buli dakiika tuli wano tuli wali tuli wano tuli mu mbiri. There's this guy who called me recently nangamba Nalongo ninako olubiri olumu bwe nabadde ne bansiibula kakati bwe bamaze okunsiibula nenzire waka maze weeks 2 nendoota nga ndya muwogo omubisi Nalongo kitegeeza ki nemugamba kitegeeza nti ogenda kuddayo mu butabaazi kabisibisi ate biri Nalongo bye namaze konze biwamaze wabimaze bw'omala P3 oba ogikoze eki oba bimaze but there is P4 What are your P7 ogenda kugitandikira ku 0 because you know nothing in P4 are you on a P7 yes so you're going bit by bit class by class kati eri wagimaze era n'owummula kati wabadde wamaze okuwummula ne bakugamba ati kati ssaawa yakutandika ate buto kati bano abatugamba abawummula bayinza obba just bali mu holiday yeah and holiday can last as long as maybe 5 years kisinziira ku how serious bajjajjabo gye bali n'ensonga zaabwe obukulu bwabwe okay kubanga kati nga tuli mu butabaazi Nalongo this is the time bakusiibula leero enkya ne bakuyita mu lutabaalo oluddako kubanga ensonga like ziri continuous abantu bali serious balina kye baagala okuggusa togenda kutandika kubanyumizamu bajjajja mumpeemu ka break ate mala okufuna olubuto nzaale ndiddamu no they have no time for that right now tebalina budde obwakugamba nti bagenda kuwa vacation ya myaka 5 kati embuto zakufunibwa ddi Nalongo embuto zijja kufunibwa nga bamama ensonga baziyingiddemu nga baziyingiddemu ne bagamba nedda olwo olutabaalo musoke mu luwummuze tusooke tukole luli olw'obwannakazadde era nalwo olubuto lujja kujjanga nalwo lutabaalo okay lujja kujjanga nalwo lutabaalo era entabaalo zolina okukola ng'oli lubuto era ogenda zikola so Nalongo tuyo lubaale tagwa lubaale talina lwagenda kuggwa olw'ensonga naawe tolina lwogenda koma kulya mmere na kussa mpewo so as long as ossa empewo nga waliwo abakubalira omuka guno gwossa kati asobola otuta asobola okukutaamuko depending ku biki by'okoze naye yennyini biki by'alina okukola abantu kye batamanyi nti ebintu bino byonna bye tukola tebiri ku individual basis era kino nakibanyumira ne mbagamba nti obuzibu obuliwo nti empewo zino ze tukola tezeetengeredde mu bwannamunigina ekyo kinyonyole bulungi tukitegeere empewo ze tukola Nalongo tezeetengeredde mu bwannamunigina yensonga lwaki essaawa eno buli mbuga erina kyekola abali ettanda bakola abali ku Walusi bakola abali essese bakola abali embalala bakola abali Teso bakola kwegamba buli wamu wakola naye nga they are all contributing towards one common good bagenda mu ggulu si kugenda mu ggulu zo ng'empewo zirina a kind of order gye zaagala ebeere mu bantu like humankind kati bwe ziba nga zirina that kind zonna zikola nga zikolera towards that
Yensonga lwaki zino ziri mu butabazi ziri mu butabazi simultaneously because they are working towards one common good. Balina causage bonna bakozesa. Era olaba nti bwe zitaama lumu bwe ziruma lumu ziruma wonna. Tolina gw'ogamba nti ono zimuluma ono tezimuluma. Buli omu zirina bwe zimuluma. Ensonga lwaki ojja kusanga omuntu gwe bakugamba teweesiimisa muntu. Nga muno kyokka yesize lipstick. Yesize lipstick fine. Naye tomanyi kiri mabega wa lipstick oyo. You don't know. Tomanyi kiri mabega wa njala ze empanvu. You don't know. Tomanyi kiri mabega wa mmotoka eyo ensajja. Ayinza okuba ng'asula teyeebase ng'akuma byoto ate ng'emisana alina okusiiba ng'akola. Okiraba Naalongo? Emisana asiiba. Buli omu wali walabira omusana n'enjoba. So n'osanga Naalongo omuntu ng'ayita mu mbeera eyo naye nga tajja kunnyonnyola nga ye kyalina okukola ng'omuntu okumaintaininga position gy'alimu kwewaayo buki bwewe ate nga tagenda kubannyonnyola nti bannange nze gwe mulaba kati mmaze ennaku 9 nsiiba ntunula nsula nkola ki ntunula bwe mba oweekwebaka neebakirako wano mu jaamu nga ŋŋenda ku mulimu oba nga nva ku ki ku mulimu nga bw'ageza n'agamba nti bannaye emisana njagala neebakeko omulimu gugenda kukola ki kuggwaawo ate bw'ageza n'agamba nti bannange ekiro sijja kusobola njagala neebakeko bajjajja bagenda kwekyanga ate bwe beekyanga buli kimu kisobola okuggwaawo kati omuntu naaba nga asigalizza kimu kwewaayo naye kati gwamusanga ng'avuga emmotoka yeeyo ensajja ekyo tugenda kitegeera gw'ojja kugamba kimu abo baakola ki baamalayo kati this person mbulira ddala ng'amaze embeera eyo gy'ayiseemu katugeze agiyiseemu okumala emyezi nga 3 nga bajjajja be gye baamuteerawo kati bw'ona omusanga ng'alina w'atudde aguze embuzi nnamba alina omanya ife abalonde tetubeera na mikwano mingi kiri awo alina emikwano gye nga 2 abatabitegeera bali awo bali mu kulya ojja kugamba nti bannanga abantu bano boonoona ssente naye nga tomanyi gy'avudde muganda wange kye bayitamu tomanyi kyayitamu okubeera ekyo kyali gwe ky'omulabirako gwe ky'omwegomberako nga gw'oli awo bajjajjawo baakuwa ebbeetu n'ekitono ky'osobola okukola okyagaanye okikola kikuyombya osula mu mbuga naye n'omwezi ogumala nga n'ebyoto tubiseesezzaamu wabiseesa n'okoowa oba wabiseesa n'okoowa oluzunza n'olujja ewannabuzaana n'oluzza mu batabaazi n'olujja mu batabaazi n'ogenda ku maini buli mugenyi ajjaawo gw'onnyonnyola bajjajja abali mu mbuga na biki bye bakola oyo no yakajja tabitegeera oli yasinga okubitegeera oli abitegeera nnyo naye aseera ogenda onnyonnyola buli omu buli kimu owulidde naye ng'ekyakuleeta kikoze eki olina obudde obwebaka naye n'okwebaka teweebaka obeera mu kuseetula lugambo ne bajjajja bennyini baakuvaako bagamba katuve ku kyetere ky'omuntu ono kasaali awo tunaamusanga ngaawo ffe twekolera ebyaffe nga baakulemwa so Naalongo abantu abalowooza nti Lubaale asobola okuggwa ffe amakulu g'omukutu guno bayamba ku establishinga nkolagana nnungi establish a forever nkolagana era gwe bw'onoobeera awo ng'olowooza nti Lubaale ogenda kwendako mwende mbw'omala obireke we've seen them Naalongo najja n'asaba nnyumba Lubaale n'akola emikolo gyonna biki embeera bw'ebanga etereramu n'alokoka n'abeera mujumbize nnyo mu kyaki mukanya mugamba omunange tulinayo n'ebijjulo takyayagala na kulinnyayo omulamu omukulu years later ebintu ne bitabuka ate olwo n'atandika okwekwata nze nkiteekako omusango nguteeka ku jjajjaawo akutambuza mu nsonga ebiseera ebisinga buli we muba nga bakutandika wano nga bakuteekateeka kye bakuluŋŋamiza senkuluwo oba nankuluwo oba gw'oyita omusomesawo kyakuluŋŋamya it is what you're going to take wakulaga nti zino ensonga mugenda zikola muzimale era gwe kyekibeera mu birowoozo byo naye wabula w'obeera ne jjajja omwerufu agenda okugamba amazima nti nkubuulire you're stuck with your ancestors you're stuck with them tolina ngeri gy'ogenda kivaamu
but osobola okukola booti ne bwe bati and you live in peace with them. N'akugamba amazima nti tebugenda keera ku makya ensumbi gye wamuwongerera omwaka ogwayita emabega after 4 years ogirekulire eyinza n'okubotoka ate nga weetaaga empya gy'ogenda oteekawo. There is nothing as that thing nze kati yanta neekolera byange otya mukwano nga gye biggwera osigala omugama ayi bajjajjaffe tusaba ekyokulya ekyokunywa tusaba obukuumi those times nga n'ebyokulya tokyabisabako because you have them in excess. Naye kye bayita obukuumi kati omuntu akukuuma ogamba otya nti ye togenda muwa mwenge kubanga webeera Nalongo if it's a gun okitunulamu nti agikozesa amasasi ne gaggwamu yeetaaga reload. You have to reload, you have to recharge. Kati ogenda mulimu byolaba nti bino byo bijja kusigala nti you always need this standby security ngekuliko. Remember fe abalonde gye tukoma ogenda maaso eyo waggulu tubanga nkima tukunamira ddala tuzikolera ddala ne tuzifuna nga ekituufu security gye weetaaga omanyi abantu bazibu bwe bagiranga bagamba nti wagula ebintu naye wano otandika baseka nojerega nga bajerega n'okuvuma nga bakulabanga gwe yeesiriwaza n'omulaba yasoma yeesiriwaza ali mu bintu eby'ekisiru akati w'otandika okusenvula ng'obasanze n'obbasanga olumu obayise nga batandika okwogerera yagula amayembe yezza lubaale waffe buli abalwala ewammwe gwe beetika those times ng'ekituufu obukuumi bwe weetaaga buva ku buli level kwe wali. So there is no that thing nti ogenda keera ku makya bajjajja ogambe nti bakutadde mukwano bakutuubeerewo otya egamba nze neebuuza kunywa ku mazzi n'ogalekaawo n'ogaddira nga you can't ng'oli ku level Nalongo ey'okubanga bino bye bagamba ekyo sigenda kiyisaawo naye nga amazima gali nti bino ebintu bye bagamba nti lubaala ggwa. We cannot survive without them. Ekyo mukirabye naddala ng'omaze otambula mu zino ensonga ozitandiseeko ekituufu kiri nti oba tokya naye nga mazima ddala osobola beerawo otya watali mayembe gattu oba ebiseera bino oba tokyakola ng'amayembe ge gakolera kakati oŋŋambe nti lubaale yakuta ku bantu nga kolera It does not happen. Tuve mu bintu ebyokwerimba n'okwesulika ebintu ebyekisirusiru ddala oli n'agamba nja mmala nteekaawo lubaala nte neekolere buli kye njagala tolina kyogenda kwekolera kyatayagala era kyakugana from day one nga takyagala aba takyagala ne woonaamala in future n'omukolera kineki waba yakugamba oyo musajja si gwe njagala kookola otya k'otambuza ensonga ozitereeze waba tamwagala doesn't want the person. Waba yakugamba I don't want you kati waliwo bano olubaale beyajja ku mwenge bannange bakwano bange mbatunumirako abali mu rehab nga tewagyeyagalira naye nga munnange ogoberera mate otwenge bakinywi batumiddeko naye nga tuli mu rehab tetulina kyakukola. There are no times wogera kugamba kati yanzikiriza ng'okombeko mukwano waba yagamba kati gwe kyewanywako kimala era bebi bw'oba okyalina omukisa ogunywa gufuule gifuule endeku ofuule ey'okubiri boogere kasaba banga si be baguggulira wenywere kasita ojjukira erinnya lyo nga ne woba togijjukidde nga gwali nali asobola okulejjukira those times where you cannot even say like I want to go naye kakakasa nti boonyweramu basobola okuvuga ne bakuzza gy'osula ate nga ne lubaale yakukkiriza okunywa n'otuukaawo kubanga munnange mulimu abalangira abanywi Nalongo mulimu bano abalangira nga beenywera nga gw'olina bano abalangira nga beenywera ofuula kureti ku kureti olinga alina ekisooke ggwe naye nga munnaye tewali buzibu nze mwenywere n'abali mu rehab guma waba alina kyakyakulekedde waba akyakugamba nti kale kino ogera okikola beera n'ekyo era kikolere ddala toddaawo mbu omusajja ono kamulumya endaba biki ojja kutuuka okwagala
ekyo yagadde yisawo kyawere kyova olaba abalonde tewaliwo budde bwa lusirika ekyo twongero kibakubiriza kubanga ojja kuba waakava mu lusirika you guys are acting like you have made up omusajja ajje ng'egundi tugenda sobola ng'ate ziri ennaku mubadde n'obusobozi nga mwefuula mbu musimaya mu lusirika ani abagamba nti abalonde mubeera mu lusirika muli muffe ebintu bye tutakola oba mwanyize oba temwanyize ekyeggolo mukirye kuba si buli kanako nti muba n'opportunity yakyo ate n'amawolu mugazuukukiremu mukimanyi naawe angova eyo egira n'enyuma n'ekujja ate kati byonna by'osobola okukola ogira obikola oba ekisajja ekyo oba kyakunyizizza naye bw'ogira kale dya ng'oli munyiivu emmere eriika nno ng'oli munyiivu omala n'oseka oyagala toyagala kakati mu budde bw'okuyomba mube na butono kubanga always wabaawo obuvunaanyizibwa obugenda okuba nga buzze gy'oli kati kataimu kaliwo otakakozesa munaye tolina gw'ogenda kunenya tubabuulira ensonga zino obudde oba obufunye obufumbire omwami emmere gimufumbire kubanga eri obudde nga tobuyina nga you're just wishing I wish kale singa nsobola omufumbira kamere nga you can't yeah nga tosobola bana abaami abakyala mubafunire obudde tekimanyi mubeera bize mumanyi gano amaanyi amatabaazi ate mmwe nga abaami gabasazeeko mubeera bakambwe temusalikako omusale bannange mubeera bakambwe newatunula obutunuzi obw'omutwe naye mbagamba omufunamu akadde nga gano amaanyi tegakola kakati ekyo ebyo ate obisawo byakyo wama tudde mugonde nalongo kyeki mugwano kyeki mbadde njogera ku bibyo ongamba sibyogerako why is it that way ama abalonde tuddeyo kwenya ensonga ebyomwami wange tubizza ebbali tudde ku nsonga entuufu ey'okubanga tukimanyi nti Lubaale tagenda twesonyiwa yatukwata yamala tagenda kututa era ajja kuta ng'ovudde mu bwene ennyama naye bw'onaaba okoze bulungi ojja kusigala ng'okola kyekiriwo ekiri ku mulonde ojja kufuna omukisa ogudda obeeko by'oluŋŋamye that is nga wakwatagana bayinza n'okuteerawo ekyoto nga bagamba mbu simanyi gundi yakomyewo naye kati era bajja kugamba jjajja ate this time ze bagamba abula nno jjajja ate ebyo byayogedde nabyetebikonze abantu abakyasiza okunyiiza these people ababeera mu mbuga naye ng'osobola omuyita n'omugamba jangu okumisoono ekyoto naye nga talina kyamanyi naye ng'abeera mu mbuga omwo day 1 day 2 day 7 alinda Lubaale amute kyokka Lubaale yamuleeta abeeko byayiga tassaayo buvunaanyizibwa kwegamba n'osirikira n'omutunuulira n'ogamba kale laba omwo abakyala why do we insist on abakyala kubanga mu abakyasinza okutuulamu amaanyi ate mwe mukuza n'abo abasajja ab'amaanyi mwe mubazaala ate mwaba bakuza ate omwana bw'omukuza ng'omulaga nti munange kino kyoto omwana omulenzi afukamira ayinza okuba tagenda kufukamirira bakadde be naye ng'ajja kufukamirira bajjajjaabe kikulu okuvunama kikulu nnyo okwemenya eyo nsonga nkulu nnyo bannange bannaye omuntu atamanyi kufukamira ne mutima tamenyeka those times nga omuntu gw'osanga ali mu nsobi naye ng'awaganya buwaganyazi akanya kwewozaako ebitajja kagamba ate ng'ayongera kwonoona bwonoona ekyo tukitegedde nti bannange abeebuuza ekibuuzo nti Lubaale aggwa ddi si waakuggwa akoko mukategedde kubanga naawe okyetaaga obuyambi bwe as long as you want obuyambi bwe naye akyetaaga okuba by'omukola emikolo gijja gikyukangamu yensonga yokka nga mu balabe be tulina mulimu abo abamanyi bye tuteekeddwa okukola ku nsi kuno ng'ate tebaagala bikolebwe kati bo babeeramu muno nga batulwanyisa abo ne bw'onoomaliriza Lubaale bo tebagenda kukuvaako bagenda kusigala nga bakulondoola balondeere abaana bo balondoole buli kimu so osigala obuyambi bwa Lubaale ono obwetaagira ddala okukuuma okuva eri abalabe ng'abo kubanga ate Lubaale aba abamanyi akuba ku kiddo
aba abamanyi. Dakiika emu bbiri ng'omuyita nti munnange Ssaalongo oli lidda wa? Oli wa munnange? Nafunyeyo abannumbagana. Ekifo mw'otudde. Abo abaagala omukazi oyo gw'olina. Abo abaagala eryo edduuka lyo ly'olina. All the time bakubeera awo. Kakati gwe oyagala jjajjaawo akuteerensi. Excuse me. Mazima ddala ojja ogenda beerawo otya munnange? Kale mbasaba tetwegobaako lubaale wattu, tetwegobaako bajjajjaffe, ate tuleme okukola nga tugamba nkola biggwe. Era nkubiriza bajjajja abalungamya abazzukulu naddala abatandika obutandisi. Excuse me. Mugamba amazima nti olaba kino kikyakugwa. Otandika butandisi. Ate ekigendererwa wano nga mubagamba kye tuyita motive, omuntu ng'atandika ensonga, mulekerawo okulembeza nti tomulaga nnyo nti wonaakola lubaala ajja kkuta era bino ebibyo byabadde asibye, omuntu n'akola nga ye ekiruubirirwa kye kyagamba nti lubaala amuwe. Yes, amazima si kwekoza, buli omu akimanyi tukola emisambwa gino kuba twagala embeera ekyuke. Si kwebuzaabuza akasente teri atakeetaaga. Naye nkubuulire abasajja abo tokibakuba mu feesi yaabwe. Gezaako nnyo nga bw'osobola okuba ng'okikweka. Obe nga weeyisaako kye tuyita omukazi okuba ng'ayagala ng'ate yeeyisaako. You know women babeera baagala ate nga beeyisaako. Nze kyempita omusajja teyeeyisaako. Abeefaananyiriza okuba bwe bato. If you're man, omusajja talina budde bweyisaako. Aba ayagala kyayagala. Leka naawe ensonga zino ozimanyi okutusinga Naalongo, kyangu wanaatoolagawo. Komawo kakati abatuuliza baffe abalungi tubadde tubasaba eri mmwe abatandika motive ebeere yakuba nti oyagala kukola otuukirize ekyo ekyakuteesa mu nsi, okole oggyewo ebbanja, oggyewo obusungu. Gwe mulamu omukulu, si kukola kumala, si kukola kubanga baali basiraanye ebibyo kaakati oyagala wona senvula bwe banaakutereereza guno omulimu ne gukomawo, no ng'obakuba omugongo. Buli woonaakulembeza omulamwa ogw'ensonga ng'okola ensonga z'abajjajja abo bigenda kubeera byanjawulo gy'oli. Results are going to be different. Tetwagala mugambe mbu tetwabagamba, tuli wano okubalungamya ku ebyo ebitonotono gye musobola okuba nga mutuukako. Otherwise mwakomereko mukutu ogwa Nalubaale ba Divine. Tujja kudda ababadde batubuuza ekibuuzo ekyo ndowooza ansa mugitegedde. Sekyo there are these questions Naalongo. Ekiruubirirwa ky'omulonde ku nsi oba ekigendererwa ekyamutonza nekimuteesa ku nsi kyalibadde ki era yali kitegedde Naalongo tukyalina bano abaasooka. Eriyo ono yabuuzizza nti nze lubaala ampaddi nga nkoze lubaale nga ntaddemu ampaddi. Okay. So kale bannaffe tugenda kubanga ebibuuzo ebyo byonna tubiddamu